ngako kamwe kati akafefe nakatandise ekyali tandikwa Sharp Production Limited ekyali tandikwa Victor K. Oyeng Robin K. W. Yeng baproducer ba filimo Victor K. O. Yeng tugenda maso netandikwa Bukede TV era ngasagala osuwe likingi ngaye assistant producer screenwriter ne Dan Ramo Rai Henglene etandikwa genda maso sagala osuwate nate Kene Ho Kuliste Changa bebazanyi ba filimo etanze tugenda maso katandika batasi Ilene Liu Cho Wing ngaisingi etandikwa filime genda maso kano kabukede TV ngesenisizi etandikwa genda maso katandika batandisi yene wupinga no mutani wa chansi yene shooting Cho Wing na yene chenge yene wupinga mutani wa chansi ye director film wenu kandabera wetu jukira Nigeria the ready one of tugenda maso tusumurude eno ebera ya kuvokisi lubera nakulwa akubiri nasakwa mukono eche moto spares tusumule tugenda maso salongo nechidirira katutandikide ku Mary abantu bano chichiche batulaga olwalero nagamba wano tulaba bwe tuyiga. Safer than being a cop on the street though, don't you agree? Uncle! Tracy! Thought we'd find you here. Come here. Tugenda maso kakati waliwo omwami yali azzenga ze kula sister we nga ze n'omwami we bulungi nnyo family bane mukoddomi womuyambyeko n'omusiturako n'omwana. Enjoy your second honeymoon. Sister mba muli kwana emmunu ne bbaawu saagala mbeere nga mweraliikirira Into any trouble, huh? era njagala nkuuma omwana waffe aleme kuuga mitawaana nga nze omuko. Of course I won't. Why won't you? Because you won't be falling in the sea in the first place. Siyinza kukkiriza kubanga oba ogudde mu nnyanja biva okwaya oba oguddemu omulundi gwo ogusooka ate nga nze kojjaawo siyinza kikkiriza. Leka abazadde basanyuke ffe kasooke tuddeko eri najja omwana n'amutwala kumba waliwo atambuza omugongo ng'eryato ate wangisebo waitress nyabo. What can I do for you? Kolera ki? Has anybody ever told you how incredibly... Wali ali agambyeko ndi oli mubi mubalagavu. Sir. Nedde bali kusiima. My boss over there just said you were ugly. Boss agambye oli mubi mubalagavu togenze tonyize nanze sinyiga anko. I'm not angry. It's like they said. Kyekinyiiza Katonda yampa maaso ano nze nantunulanga ekitalo ate ngamba otambula okubatambuzanga omugongo ng'eryato ndi mubi muzeeyi ng'ajjayo zike. Wajjayo zike asituka mwana ne yeekangamu kati mukwekanga abako ne byamuyiira gwe onjiragira nsonyiwa nkusonyiye ekikulu mu maaso si wafu mugongo gwe gulinga eryato kuba muwala bamulaze zike abbi amazike nze ebyokundaga ezike sijja bbikiriza ekyali taluka tugenda maaso salongo jingwa katandika butandisi era nga luba lwakubiri vox owayizizo kuliko erinnya lyo. What are you trying to say? Kichogezaako gamba kumba lwamulabye nga Oh, God damn it, he stole my wife! katubye He's a thief! katubye kekyakola ng'agenda maaso n'okutaasa ng'ataasaawo awo kubanga sanze omuwala ng'ava okubba. Out of trouble. Huh. Mind your own business. Lwetova emitaano omuwala omulabana gava okukola ebyo ntwala eri nawe kola ebikwatako kati omwana kyakoye be bantu abamu omugamba nti oli mubalagavu nga mutunudde mu maaso abalala nga bamugamba nti omugongo gumulinga eryato bimunyiiza ekyali tandikwa bano nno baali bayingira mwaka mupya era mu kuyingira omwaka omujja buli omu agenda maaso n'okwetegekera embeera kipya ki ekiriwo kisanyu ki etufunye olwaleero abagenda maaso n'okusanyuka eno nno ku Mary ku ngendo zino ez'amazzi yosanga abagagga nga yagala nnyo munne n'amugaa ku muli guno njala nkulage wawe tutuuse era nga ebyefo tebatera kukyayiramu nnyo bantu okuggyako oli nga yakukyawa nnyo etandise. You two have fun, okay? Oh, thanks. Very kind of you. See you later. Give me a call if you need me, okay? Nkubira abo bonneetaaga tonneetoloolerako okitegedde tugenda maaso kale oluvannyuma ennyo tulengerawo nagagga byomera bali abayina ssente gaga nti oyo mwami nga teboogera linnya lye naye nga boogera ebintu by'alina oyo mwami yewa konteyina z'egindi be bagagga abeera mu Mary ng'ezo nga batambuliramu kumbe waliwo eyakkiriza embeera asala ensawo omuwala gyakoma okuba obubalagavu bw'ati mu maaso abbye omugole niyo n'abba abantu bw'ati abadde ki ne bamulengera ogwokubiri ng'eragenda maaso n'okubba kumbe abbye empeta muzeeyi abadde aleese empeta ey'ebbeeyi ya diamond makati mulimu bu gold kumbe alengeddwa ola bannaye omusajja yannemerako kyokka nkola omwana yafuddewo interest kyokka nga musazi wa nsewo tugenda maaso katandika butandisi.
abamu gwagenda maaso n'okulaga emikolo nti misava bavuddeyo. And welcome. Welcome aboard this luxury cruise liner White Whale for this end-of-year cruise. In fact, in a few hours, musaawa in the ntono new year, tuba tuyingira omwaka omujja strikes. Let's all have some fun! era ffenna tubeeko okusanyuka kwe tubaako okw'enjawulo. Thank you. Thank you. weebale nnyo. Dying to get the party going. But era essaawa akabanga tukatwale mu maaso ndowooza essaawa entuufu. our guest present at our party here this evening, this cruise has a very special meaning. kwegabagani wano waliwo obufo bwosobola okugenda maaso n'owumuliramuko obw'enjawulo ku mmeeri eno nga bagenda maaso n'okwengera n'olugendo. Here, Mr. and Mrs. Wu. waliwo omwami n'omukyala wu bazze bako ne kyeboogera ku kifo kino engeri gye tuyingira omwaka balina nabo kye baagala okwogera mu kaseera ke kamu nga tuyingira omwaka. 25 years ago, myaka 25 I gyayita got married. nafuna munnange ono It's our anniversary. era nga bwe tutuuse tujaguza. For your silver wedding, any gift for your wife? ku kino era kyoyagala okuwa mukazi wo omwana ono wegagenda omufuna nga ye mwana era wamuyitira nti mwanattu naye ng'omwami kyekyo myaka 25 To kiss me in front of everyone. anywegere mu bantu manye nti kontayina azitwala. I think. omwana muto Don't you? Give him some support. muwe obugalo amunywegere then eddeko empeta gyagambye ekirabo ekyo. bannange wabampa byabugagga mumanya atera okumpaamu obuwamaanyi. kula na kulipa mpa nno myaka 25 omusubiriza omuweera agenda okukeberanga mu nsawo mulimu ekkubo. agenda okukebera mu nsawo mulimu ekkubo. bwe tuba tuzze ku voxi nkukakasa obutikitiki butono nnyo kiri kigwako ate nosanyuka. daddi bebebebebebe alengera yamanya bumanya ku myaka gye nyabo naye kikimutuweereza ekyali ntandikwa. We'll have to talk. alabika nakyatereezaamu omukulu era bo bwe batyo bagaba ebirabo then katulinde ekiddako. gwe muwala nkwetaaga The doctor. muzeewula n'omutima ayagala kutuka bukutuzi mukazi gwe ayagala okulekera ebintu amugamba ati ekirabo ne kibula musajja tunatandika okutuyana n'ebirwadde bye kiki tomuwa ebyo byamwenge tagwagala kumba omwana wadde aziiza kyabba kiki There, take it there. kwata eddagala lyo banne mukazi atubeeredde ki yaleeta n'otuzzi abadde aleese omwenge diyamira kumba omubbi nazzaayo nazza emaali ate gwaliranyewo olina okwegendeza kuba itakola loosi ayinza okuzza wano nabba wiigi agenda okuwulira nga katonda gwakkiririzaamu azizza emaali kuba bwalwa alengera naye n'omubbi atambuza omugongo ng'eryato yatubeeredde ki ku lyato kuno ku mmeeri kuno. Back there. But I'm fine now. bannange waliwo ensobi ebaddewo naye mistake enfuuse dizayini. emyaka 25 gyabaze n'omwana muwala ono omwana takula kuba yamusanga era tannakola ki kati ye muzeeyi yakirimu ekyokula. ozizaayo olunaku olumu osesemye era mutaka yeewunyiza okulaba enkoko esesema. The champagne tonight's on me. essanyu ery'amaanyi kumba omubbi naye azanyeewo. bannange oba banajjamudde amakooti ago nze nkyetaaga ku ebintu ebyo okulaba nga mmanyi oba nfunamu ebirala. bannaye kyekyo tusanyuke ffenna nga tufune omuyimbi ono mwana muwala avudde mu kino ekibiina ekirimu bbandi eggunda ennyo katuyimbiremu. nga tannakuba kayimba akamatiya nakusiima kasoosa olwo. I needed you. You said you would always stay. It wasn't me who changed, but you. Hey, this thing is really pretty. wabula kayimba muwala kayimba kalungi nedda ngambye kayimba sigambye muwala tonyiga okay badde ngamba ogamba muwala nedda. Now you've gone. kumbe Mbazulu ye kapiteeni wuuno Mbazulu ng'ajja akebereko n'ebigenda maaso eri. Mbazulu agenda okulaba omwana muwala To follow ayimbanga ennyonza. and beg you to come home.
omuwala ayimbanga aida mugo wadanu igozi namulabako wa kumba alina muli ku lusegere awo. You don't have to stay forever. Elaine's quite something, don't you think, sir? Boss, akaana kola kalina ensonga siwolowooza So what? ko bwe kali. Interested? I could set you up with her. Nze nsobola okukakulaga layini yaako nkamanyi. You're on. Kati gendeyo diiru. Kale afande ye kapitaani w'emmeeri w'amaanyi nnyo ku mmeeri era awulidde eddoboozi ly'omwana muwala ayimbanga ennyonza eri buli omu asanyuka busanyusi obuyimba bwa mukwano. Life seems dead, and so ono omusajja atuwatuuka ku kino yajjukira lumu ng'alina mukyala we abeera ku apeno najjukira ng'alina akambe yali alina mukyala we ababbi ne bajja kanayenda mukazi we omukyala namugaa togezaako tobako kyokola n'atwala obwajjankicu mu babbi olwakuba omubbi akaso omubbi yanasula akuba mukazi we era okutuuka ssaawa ya leero eyazannyanga obwajjankicu we twogerera ssemwandu. Mukazi we yafa nga yeefudde akola obwajjankicu omukazi eribbi ne limukuba kati yasigeza akambaako buli abeera nga alina abalina omukwano ajjukira kaakati Mbazuulu bamugee bamuleetera omuntu ye kapiteeni n'asooka afuna ku buwoowo obugoba kali akaali kaagana ogenda olw'omululuza n'ebbombo baasi wano wennyini waabajjira. Ayingire Elaine Wong. ogambye oyimbira kyomanyi gurupu nyingi waliyo cream waliyo nwigozi golden band oli mu kizini ez'obuwoowo ndi gwe yingira tujja kulaba soka oyingire nyanno kusigala nalaga paketi yesigala okola oba naawe otunula bosi kangende nkole then you go kati Mbazuulu asigala mwana muwala akwa monta. Got a light? Kwenda kabiriiti ye nesiba nako onoonya ofuluma onoonya esigiri Mbazuulu Mbazuulu banewe noli siriya simanyi oli muzukulu waaki kwabanga wonawe waawo. You have a beautiful voice. Yatandika okumulaga nti asiimye eddoboozi ly'omunnange eddungi ku muyimbi ng'oyo oba otuukidde ku nsonga. Perfect. Tekaana naye Mbazuulu gwe wennyigirawo otandise kati Mbazuulu ye kapitaani w'emmeeri eno. Mbazuulu yakulembera buli kimu ekitambula. Mbazuulu If you'd like to, we could do it now. tewali mutawaana But era sigulaba one condition. naye waliwo engeri emu You name it. kuyimbiremu kyoyagala ogamba $10 million. $1,000,000 $10 If it's money you want. then nja zikuwa oba zoyagala. You are sweet. But it's Kuba money kibanda I want. kyemanje kyeriko kyenjagala kisinga ssente kumba omuwala kibanda laba kyebakola Mbazuulu. What card? Njagala kadi ki tonzanyisa You have the access card. kadi ogirina No, you have a plutonium. era bw'otagimpa yegenda osuma plutonium eri muno okumeeri eno bw'otagimpa nkutte Bing! nze sinda simanyi solekeza Send me to collect it. ngenda kulaga we bagyogerera. You'll never get it! Omwana ali mukubi yali Kira nga muyimbi yajjidde mu bayimbi kumbe Kira amumenye kapitaani bamukuba akwata nkofiira bamusaba kaadi oba nkofiira ye mulaga ye kapitaani kumbe yabadde yefudde ttaano we bonna bakiira. Mwana mulenzi ring yali Kira ekyalitandikwa gwe ssebo wajja kukulira wano oleta enkofiira oba kubeera nga olaba buli gwe baleese ne bafuna kaadi egambye okuba nno yali ebaleese ku mmeeri eno. I don't like people who tell lies. No, you Abalimba sibaagalira ddala. Leero twaleeseeyo kati etandika butandisi tubeera ku Vox lwakubiri Salongo Jingo katandika butandisi tulaba bwe tuyiga tulaba bwe tunyumirwa.
tulina bino wammanga, tulina ebyokunywa eby'omulembe ate nga tugoba ne stress. Kale ogenda okweregereza nga eyeetadde ku mirimu gino alina ababanda bali yazze nabo bonna nga baagala kubaako ne kye bakola ku mmeeri eno. Kadi bagifunye, ringi ye mukulu, ekirwanda omukulu. Abakozi abatufu nabo banywezezza. Bamafiya batalina muzannyo. Omusajja ali wano atunulanga tteke, kadi ogifunye. Kadi yiino. Kadi njirina. Stephen tekina mutawaana. Tukole kyokkuuma wano. Bas. Kati baagala koodi erabike ng'ekolwako bulungi nnyo. Era nga koodi zino. Why? This'll be a piece of cake. Njagikola omanyi ba wizard aba kompyuta bano olugezigezi naddala nga amanyi tobimanyi. Kibanda yasoma kitono naye nga yena nnyini ddiiru. Gwe yasoma ennyo gw'omunyigira n'ojjayo omukyuzi. Kadi yo batandise oginoonya, koodi baali tebagimanyi, baleese kafula ayinza okunoonya koodi yaayo ofuna ebyama bye baagala. Owozanyisa ababbi. You got a light? It's a no smoking zone. Eno no smoking zone. If your Game Boy doesn't get this open. Singa akantu koba tokagudde ojja kutegeera nti nno nja kutta busi. I told you. Ffe nagambye masinywedde sigala kiba tekijja kukola era biba tebijja tambula. N'atandika. Ababanda bali wano baawambye edda basazeeko. Gamba lumu nti kiganyira ba. Get rid of the captain. Captain mumukoleko. Oda. Oda. Bano bakira. Munyambe. Munyambe. Yago by'abakozi bonna mbayagala kubayo yekka. Olabye ebintu ebyo. Ogenda okukola embeera ekujja mu mulimu gwe okwefula obuvunaanyizibwa n'ogandize mbagobe munadde edda mbawaddemu essaawa 3 off kuba ogenda okukola ebitali ku mirimu. Alingizza n'alengera nga batwala omuntu munda muno ye mwana mulenzi Peetero agenda okola kyekiri wano. Yali yawumula ebintu by'abasirikale okuva mukazi olwo yakubwa kibanda ng'agezaako okolebwa jankicu. Ku mulundi guno yadaze kulaba mukoddomi we kubanga sisita we yali yejafumbirwa ddambagaga agudde mbakyamu alabidde ddala kapitaani nga bamubuliza wano n'agwa mu babaaya mu mmeeri. Ebyo byolengera bali mazzi makati mu mmeeri etambula. Mumeri etambula alabye abatemu abase kapitaani. Kapitaani yabaduumira emmeeri ekyo kyabulabe nnyo. Kapitaani wabatiddwa kyabulabe. Emmeeri eguddeko abatujju alengedde takola ku mmeeri abadde omu kubatambulirako. Takkirizibwa wadde okulwanyisa omuduuyi ku bukugu bw'alina akozeseza kyazze nakyo. Mukubi bano abaasukuluma abali ku madaala ag'abatimpuzi. Ate abatemu bangi lwakuba mutendeke naye abatemu bangi balina sirensa. Yali mutendeke. Yakozesa muguwa okuwona sayidi eri akozesa obukugu bw'alina. Omuserikale kwegamba training gyafuna ebandala nnyo. Kyovula n'abagoba bennyini training gye balinayo abasirikale abayingidde mu mmeeri n'abakyamu. Training gye baliko abasirikale. Tugenda maaso katandika butandisi Bukedde TV 2 Pabule Mutegezi esimu eno zivuga kiki kibanda yatekinze da over. Yakubira bamanyi nti batuufu ne bannanga ababbi bazze dda bakoze ekikyamu wano bakubira be bakama baabano biggwerawa. Babbi gwani oli luddawa kati ono atambuza omugongo ng'eryato naye ale n'anoonya wabba eri byaganye wabula banneeye eno emmeeri ennyuma kyakola abantu bannaye. What the hell's going on? Kikigenda maaso. There's been a mutiny. Ekiri wano bayingiridde emmeeri. Gendo yitaba abakulira ebyokwerinda kumbe gwagamba bebakyamu omusajja ogenda okulengera mukalabirwamu nga musirikale ng'omubbi era agenda akoseddwa
awonya atya ategezeza tunulira mutendeke naye nga abusirikale yabuvaamu okuva mu kajole neyafa ng'agezaako kuba omukyamu n'akuba essasi mu lutanwa ne birimutira omukazi mu butanwa kati obukugu bwabulinago ge mazima omubbi agenda okola bannaye wadde ngamba nziba kumbe gotta ossa abantu b'oku mmeeri talina ngeri gyamunyonyola omuwala kyalabye ekirala nnyo era bamukutte emimwa ali mu ntegeka ayita bakuuma wano kumba abakuuma wano tebatufuta bamanyiddwa na gye bali sirika kola kyokola nze ngende nzitaboto nzitanya ogende yali mubalagavugo ge mazima katonda tagaba byonna era atambuza mugongo nga lyato. Darling, why did you murder Ringo? Look, if I hadn't, he was going to kill me. Bali babadde bagenda okunzita okirabye ondabye ne mundu. Your arm's bleeding. Ate ndaba olina n'ekisago kale mwana mwala ono wadde yali alina emize emikyamu katonda alina engeri gyatondamu abantu naye alina engeri gyatondamu abakyala bano oli wasuluzuka n'amugamba oyo mubbi nnyo naye nabaaya gyagamba nti ate alina empisa nnyo n'ogamba kati ate bino bye biki olina mwana mubalagavu nnyo ti gwe tonalaba ntambulayo ate nakyo ne kiba kirala kale katonda abo ye batonda bulala oli wagamba kiri gwe tunuulira ku ddyo wagamba ku kono tugenda maaso. I only wanted to help you. Banenze mbadde nja kuyamba buyambi era buli kiseera nze kye mbadde ndowoolezaamu. Omuwala yadduka emisinde. Let's just stay cool. Kakana totya kakana ntidde nannyo nkankanye kumbe ye Ssaababanda kikyo ntiisizza kyekiriwo wano. Look, I'm the first officer. Can't you explain to me what happened? Osobola okunnyonnyola ekigenda mu maaso kuba mpulidde abagamba eno mulimu abakyama abaliyo. Basse kapiteeni. Mama. Kali ayinza okukola ekintu ng'ekyo. I don't know. Simanyi. One of the security guys was involved. Omu ku bakuumi abadde kwali mpeddemu n'amaanyi mama. What happened? Ki ekibaddewo? When I called you, Weekubidde? some men were chasing me. Abasajja ne bangoba. It's completely crazy. Gaddala ki bonna balinga balalu kumbe firimu egenda mwewayo omusajja yennyini. What are you talking about? Kikyogera Movie. So you killed the captain? Of course I did. Olebye kapiteeni ng'ogenda omuyita. Came out of the captain's cabin. Gwe oyingidde wa kapiteeni n'omutta. Do it. Si kikoze. Mr. Lee, take him away. Mumutwale se kapiteeni. Bantwale nzize kapiteeni. Right, man. Yatugende waliyo abasirikale batanaba kimanya nti obulabe bwatuuse dda era batalagwenyabo. I'll see you get a reward. Nja kulanga okuzibwa n'okuzibwa. Thank you. By the way, Weebale nnyo naye the others mustn't. ojja kumbula byokola nyongeza bwongeza mulimu emirimu ng'oli omugamba omwongeza osiba musibe ono omubbi bamwongeza ddi. David, why don't you listen to me? Kitopuliriza Alan, I can't do anything. siyinza You know kikola the rules in these cases. tulina amateeka ku kino wadde ndi muko naye nga kibi kiba tekijja oba ddalose kapiteeni mba sirina kyakukola muko. Can't you see it's a setup? Tulaba ndi mupango owange tongobya. Watch the first officer. Kale agenda maaso n'omwegayirira naye ng'ono ye muko talina kyamanyi tategeera nti abantu waali nabo bakyamu y'omu ku bakozi abaali balyokonga ye tamanyi kikyamu kigenda mu maaso. Mukoddomi wange yakulidde ekyo tozanyisa omusirikale nga oda yazze. I'm tired. Baana isimanyi nange gye ngenda kugira mbeera za wano banne wano agudde omuyimbi gy'ayimbirira gy'ayambalira oba nfuna ekiveera mukozi neesiimule nako. French wine. Agudde mu byennywa wayini ow'enjawulo
abaana abawala kwe galwa waatuuka ng'eri badde bamuvumaavuma naye waliwo waatuuka n'anyooma nti ono naye nange musinga amazima mubalagavu naye abavumi b'oku byalo n'eri gye bali akunoonyawo kamu n'akwononera bokisi yonna so nga abawala naye munnange abamubalagavu kizibu nnyo omuntu okubeera ng'atuukiridde 100 ku 100 naye ne ku 9 omuvumi akuvumya 10 n'obanga yazza omusango. I don't want to steal, but I do need the... Kwe gaye ekimuluma ku mwenge gwanywedde kwe kuba atakyatamiira. Loosi yagikola dda busiki obutamiira bwafa. Mr. Lobster, you have no idea what it's like. It's always, thank you, sir. Thank you, madam. Aliwo naga singa mbere alina ssente nga wakabi nnyo. Yeesubiriza mu by'amaanyi. Kwe gano emubbi yewe essuubi teyagala kwenda kuwazani nzibye sina kyenfunamu abba yeteeka mu maaso balina okunvunnamira. Who cares? Ye nafaayo. They're idiots anyway. Era bali bakwatiddwa era abadde mukyamu. Ali ku byokulya by'omuyimbi. Ye atayimba taalye n'asooka akalengera. Hey you. Owaayi. Come Sue. Ddala bw'ofaanana oba ebifaananyi wateekao bya Facebook. Omanyi aka Facebook oba shapu nnyo okutuuka ku kiragaani gwe naggawa maama. Like a virgin. Alaze okuyimba obuyimba bwa Madonna. Touch for the very first time. Heck of a Yawoganira si wawe. virgin. When your heart Wiki yataddeko. beats next to mine. Wow. Hana. Piece of cake. Yeah, right. Abaana balenzi bali mu nsi. Oyo alina gye bamuvuma naye ng'ate mubalagavu. Nkumba omuyimbi akomyewo. Omuyimbi azze ne munne bali ku ddiiru. Tunuulira. Yenna nnyini yennyini yabadde yamugabyeyo. Ewamba Zulu. Aren't you happy? Tosanyuse. I'm happy that this is the last time. Nze ndi musanyufu naye guno gwe mulundi ogusembayo gwe tulina okubba. Bamuyita Elaine Liu okuva mu Iron Angels 2. Ate Ling mujjukire mu bodyguard from Beijing. Kalagenda maaso kweregereza omubbi gye yeekwese. Omubbi gye yeekwese agenda maaso yeekwese agenda maaso yeekwese kumbe we yeekwese wigi webeera. Oli wigi webeera akutanywezeza wigi ye. Yigi ye neginywezanga nnyo wigi n'agikunyakunya wigi. Obutaleeta ntalo yateekawo kintu wigi kwetuula. Afune waddukira ekibambulira kubanga alabidde ddala nga bano bakeera bennyini omuntu yabadde yafudde omuyimbi ali muno n'abasajja yakulidde okutta kapiteeni oteeka ogenda mu muloope. Elaine Liu was a hitch, kikyate but we found a scapegoat. tulina gwe twazuute gwe tugenda okukweka okuleka nno gwe tulumiriza kiri gy'abadde giwunye. Weguli The money we can get for it, we'll be able to live in luxury. ezo sente ze tugenda okufuna tetugenda kuddamu kubba. Omwalo olwawulira ebyasene n'asembera eno ne gye giwunyira ne bamulinnya abadde asoba gwase omugongo gwe teguwetta bamulinnya ekigato n'akyetegereza olyogagamba ekooti bannaeno kikyagitutte olabye buli mulimu gulimu obuzibu omubbi ku dyute agudde kukyatalabanga kumbe yaze ng'omuyimbi kibanda yennyini naye abadde ng'omumyuka kapiteeni omupya kiira yennyini. Check on things. Tugenda tukebera ebintu byonna tulabe engeri gye tugenda okutwalamu emaali yaffe nga teri agamba. Yeetegereza nnyo omukyala naye tegereza feesi ya mwami. Omuwala yazze ng'omuyimbi bannaye kyokka bannanga abatemu bulijjo abatemu bafaanana bwe bati. Ye mubbi enjawulo yamanyi wakati w'omubbi n'omutemu. I'm afraid. I better tell the first officer. Nina okusana amagezi nzuule lwaki kapiteeni bamusanyizaawo lwaki bayunza omwami oli gwe nawaabidde nina okusana amagezi muwonye kuba wedda ndaba nga nziba n'atabako na kyankola omugezi wizard yali natandise okuzuula koodi awo sigala tujja kukolereza awo tujja kubiriitiriza. It's bad for you, you know. If I don't smoke, then I can't concentrate. N'amugaa segereti wabulabe nti awo emba sikomonse awo manya mba sisobola kukakana ku kompyuta ku kiraasi baamubawanga
gyayongedde dde okuwunya kubanga muko tamanyi kyayinza kukola. Mukoddomi we bamugambye eri mukyamu yase kapiteeni ye kyamanyi. Kumbe mugenda maaso n'okunoonyereza alina akantu ke yazuula wano. Tiyasobodde kulabya mukoddomi we naye akantu kazudde yakalabye nga kabadde ku lugoye lw'omuyimbi olw'ebbeeyi. Abayimbi abeekolako obulungi ennyo abaana olugoye nga tewali alulina mu kitundu ekyo. Era manya muyimbi ngo nalina akantu kano yalina okumbuulira yabadde anoonya ki mu kisenge kya kapiteeni. Lipooti nga zitandika okuvaayo okusinziira kunoonyereza okuli eno. Abo abaana bawambye edda emmeeri. Ono aleese amawulire amalala kyokka gyagaleeta egenda maaso. Please, sir, I have to tell you something. What is it? Nina kye nirabidde. On board, there's some plutonium. Elaine, the singer, Oli omuyimbi talking. naye namuwulidde ng'ayogera Sir? ng'alina omusajja Dylan! nga beewananga we basse. Alan! Kakati Tell the captain. leero nagenza okulaba mubase kapiteeni mubanga batwala esene munobugaga bonna muno tabawa avaawo. Oh, my baby. Ayinza kuba ani oyo bebi ewuunyonyola. And the man who was with her. Bwe yalaba ekyo Too bad. naye I didn't see his face. omusajja asaalebye feesi ye. Okay. Abadde akutte mu kitogi ajjeyo. Kaadi gye tulabe. Done well. I'm grateful. Oh, and I'll see you're rewarded. Nja kulaba ng'oyongezebwa eddaala. Ku kyenkola wonnyongezo oba w'amaanyi nnyo. Kuba gy'abadde abbira amanyi yali ku toopu. Kati yagala naye alabe ku ddaala erisinga ku eryo lyaliko. Kati muko y'omu ku batuufu abakyasigadde ku mmeeri eno. Yasibidde ddala mukoddomi we mu amateeka g'abasirikale we galagira singa omuntu asangibwa nga asalinkiriza n'akola ebikolobero. Waliwo ebintu mukoddomi by'atanze okwetegereza. Who are you? Gwe gwani okola nga ni wana bakumi eri abamanyi akoleddeko emyaka 15. Ono tannalabikako. Era omuko ne giwunya. Ababanda basazeeko dda. Engatte eno gye ndabye n'omwami oli nga mpita si engatte yanninye nga bali mu gundi eri we nabadde mukulingiriza. Omwana mwala ono yali mugezi nnyo yali mubbi nnyo naye yasobola okuzuula nga ebimukwatako abizuula buyise. Omusajja agenda okumulengera nga okutta kyekintu kyasinga okukola ategedde omutemu n'asooka anywa amabwa aggweeyo mangu nnyo. Kati obwongo bwaliko kwegamba aliwo ebika by'omwenge byanywa n'abeera nga anywedde amazzi era ayagala kuwandikira kampuni ezo nti tezikyakola muka kumbe obwongo bwe bwe bwafuuka obuka. Oluvannyuma ennyo outing yasooka kyali kitundu kya cupa naye kati oleeta akadomola ka liita 10 n'otamugya mu nfo. I won't tell. We kyogamba n'antamiza kyogamba totamidde. Yategedde abalabe bangi kuno kakyayagala kwe kujjayo omulenzi ono gwe yasibisizza kwalina okutandikira okuyamba abantu abali mu mmeeri ku by'okusumulula mpingo kusumulula seefu yalinga tafunangamu buzibu era kyobola ate kyayagala baakola nabo atambula yekka. Kino kyamuleetera obwangu okuleka byasumulula omwami ono baleko ne batandikira asooka amunnyonnyoleyo waatuuse. Anoonya bwe yeetonda naye ng'endabika ye yatuna kwetonda kwereere era ali mu bika by'abaana abawala nsonyiwa abasonyiyibwa amangu. Entunula yokka omuntu akusonyiwa tonneetonda kyova olaba be bakuba bamukuba tanneetonda naye. I said all those things. I didn't know this had happened. Mune nategedde nti birala saategedde nti ekinaabwa ekiti I can't blame you. siyinza kunenya. We're both in the same boat now. Ffenna tuli mu mbeera y'emu era ekyombo tuli mu kimu Can I? eri emmeri edduka naga tulina kugatta bwongo tuzuule abalabe. The others? They outnumber us. Naga abalala bonna banatamanyi ngeri bagenda bayambamu kuba balina ebintu bingi nnyo ebiriwo abantu abalala batamanyi ate nga balina okugenda balabe nga bataasa abantu bagaye nti eri waliyo obuzibu entambula yafunyedde obuzibu
You've got to make a decision. Gwena okubaako okusalawo. Good guys or the bad guys? Oli mu balungi oba oli mu babi? Guys, Ndi mu balungi. Kyategeeza tosala ensabo nga bantu bali mu bizibu. Tobabbe ggwe. Mbwali mu ba good guys. Right. Look out. Lengero olejja. Ku bubalagavu we wasoosa mu maaso. Aba ku mazzi. Bw'asoosa omugongo okuba mukube. Katandika butandisi. you want to go somewhere? Bannaye tulina tuyinza okubeerako wano room. Yes. Eri side yewa chef omanyiyo. Ng'ama tunatera ofulumewo akanyama ku gate. Ogenda okulengera? In my cabin, we could go there. Ye talina byasobereza kulimba. Adduseewo. What did you say your name was? My name's Johnny. Well? Bamita Chani. Gwe Chani? Chani John. Ngambye Chani. Ogambye John ogambye Chani. Bimbuzabuza. Ngambye Chani ngambye John. Bana John yogedde ki? Mwana mwala alina amagezi mangi nnyo. Agamutuusaako ebintu ebiri mu nsawo yo ku tayimu gy'ayagala. Yagenda otuuka eno ngeri y'omwana. Ono nno yewa sister wa Petero. You'll have to learn to live without your dad. Bannaye amazima ayagala nnyo abaana. Naamugamba waliwo gwe njagala nkutuuseeko. Oli ali ku bazadde bo. Children only think about playing. Nagamba ntya ku bantu abapya olina kubeera ng'obeera ku ssaala zo n'osaba ne batakutuukako nga tetuliiwo. I do. Awulira bubi. Bwe bituuka ku by'obuzadde oba kiki oba ababe kyaba ki. Alina engeri gy'awuliramu ng'alinga yabaleka mu ddya oba ng'alinga tomanya ebizibu biba bingi. Waliwo akayimba awo ebizibu by'abakyala. Without a man, what can a woman do? Omukyala akola atya bannaye mu nsi ya Mukama muno oba ayagala okuba n'omwana nga talina mwana we. You want to talk about it? Tusobola okyogerako ng'abakyala. Don't you see? I saw him. Alina ebimubuzaabuza obwongo. Me. Biba bingi. Mukyala nga waatukira okunoonya amaziga nga ne buswiki w'amaziga bwafa aba yali akabyeko. Tracy? Mu ebyokulya aterere ni gwe ku myaka gyo byakulya naye ku myaka gyo yalina ebizibu ebirala. Waliwo ebimujja mu mbeera. Bambi nawula nga teetegera takyasobola kaaba yakaaba ne biggwayo. Mulimu abantu atulugunya omukyala nga amanyi agala mulabe bw'akaaba tata ggoloba oba osonyiyira ku maziga nze tokyansonyiye nze nakaaba ddo. Ne obuuza Richard. Coast Guard, quick! It's an emergency. I can't. Waliwo obuzibu. Without the captain's order. Kapiteeni yandagira ova wano. Now call them. Hey, what? Kapiteeni yafudde dda. Kiki ogamba ogambye yafudde. Just call the Coast Guard with me. Kapiteeni yafudde. Ogambye yafudde tegeeza kunkuba. Waliwo obuzibu wamma. Security. I am the. Yita security. Akulibaze bakulira. Amazima Peter mukubi. Mukubi. I'll do it. Nze njja byekole watu obayite. Kugamba tufunye obuzibu. Yita abantu emeri bagimfunyizza obuzibu. What's going on here? Singa obamu ekitegeerekese. Babana bakyamu bennyini. Ababanda bangi. Balina yunifoomu ez'abakozi abatuufu ab'omu. Bo bemanyi feesi. Kati ate Peter yakakizuula. Talina ngeri gy'ayinza kwerwanako ng'alina abantu bana batalisobola. Emeri abakyamu Peter yali mutendeke nga musirikale omuzibu ennyo atasinga mundu kuba nzibu. Manyi omusirikale omutuufu oba omuntu yenna omutuufu alina okumanya ekisinga okuba ekyakabi. Era gy'okoma kiviira mu budde. And now, ladies and gentlemen. Emeeri erimu obufu obutayitamu maloboozi. Endabirwamu ziri eziri sound proof. Nga mu kasenge akalala towulira ddoboozi lijja eno. Kyova olaba bali ku kyamwaka ogwengedde. Bino tebabiwulira sound proof. Amaloboozi tegayitamu.
paka bakuba endabirwamu apenyuki ekyo ate avuddewo oyo Kibanda omwaka nagubayingiza Kibanda omwaka nagubayingiza Peter ategede bakyamu muka musirikale yengwala abakyamu abamanyi bano tebamukiriza tukali bakyamu wayi amanya omukyamu ye muyimbi omuyimbi ono ne banne laba omukazi Elaine Liu Iron Angels 2 bamulidde. This woman's really a terrorist. Ono mutujju mbuno muyita muyimbi leta enyimba nnyo okuva wedda ku lwogegenya olwendiyoki. Sir, they've already murdered nga tuli ku vox naki abatujju I've got proof of it. nina obukakafu bano basse kapitaani w'emmeeri era mufu abamenyi waabwe mukubeyo obusimu. She and the first officer tried to steal it from the captain's cabin. Come on, I'll show you. Ono alina gw'abadde naye n'omu ku baofiisa ne bagezaako okubba basse kapitaani yekyekyo bituufu kati ate omugogo gwe lyato kasitayogera bino byonna byogerwa ababanda bangi muvi Elaine Liu mukazi muka yewadde ne bamusala n'aduumira muzijjayo ate olaba wuzigani era ogenda okwerekereza ng'ekiri eno kyononesa tanazanyira mu luwombo akulira ddiiru bonna mubatte odevule wa mukulu wuzigan mundu eyo si ya muzannyo omuyisiraani yagiteekawo kukuuma ggwanga lye kuuma amawanga ne bajettaniranga ssente buli luyi lujagala. Olaba kutte mundu awo wonna ekikolawo ebeera military training y'amagye togizanyirangako n'ababaana bennyini emundu gyakute si ya muzannyo lwakuba ebiba by'emmundu kebe kiti kya muwogo nga yeekutunuddemu tojulira mbu baleetemu eri endala. Kati omutendeko bulungi ennyo ku saidi y'abakessi anoonyege gyalina okwendezaamu abalabe bano kuba alina okusooka okunyonyola bano si be batuufu bano si be bakyamu embeera ng'eyo. Wuzigan omusajja yennyini atunulanga kikompola Peter akola ekisoboka kyonna okulaba nga malawo embeera eno naye nga kikyagaanyi. Omusajja emundu gy'alina muyizi tasubwa ate nga alabika mutendeke. Ebibeera mu training z'abasirikale byewunyisa obedde ayagala mukendeezaako masasi kati zaabike obedde ayagala mukendeezaako masasi teke
kati mukono kati mukono kati teke Vox Fever tunulira mukono twalese mukono lero tunulira mubinyo amukoseza one two see riding kick Peter liver standing hook jumping tugenda maso salo kwa jingo katandika butanisa nevera ya bukedde tugenda maso kati Peter akoze kyakoze emeri nene bano bagenda batabusi mubakube bonna babaganya okukiriza okubeera wetu bagambye kati mugambye ewa Come on, down! Anyone who moves dies! Elen Liu kale ebiragiro byongedde okukyukamu ono bamugambye bonna ino busumulula yakasumululako bunnaye wananga amazeeyo obusigaddeyo Keep going. sigala ng'osumulula kanzije nakuulabikwe nakyo noonyakunaswikinga walala What's happening down there? wamba ki ekiri eyo One got away. abamu yagenze Thought my orders were clear. ebiragiro ebyadde kiriya tugenda nemuzuula ani amumanyi tewali amumanyi gweka wansi maama nzika I'll be back soon. Sure. eno akola ekisoboka kyonna okuleka nga alwanirira abantu naye nga ssebo obulamu bwe buli matigga ebiragiro byavuddeyo dda obulamu bwe buli matigga ebiragiro byavuddeyo dda alina okubeera nga buli kimu akitambuliza ddala nga akimanya esaba yonna afa libagamba erina kuttibwa bino bituusibwako Middle East Consultancy ngeyo kampuni ekutwala n'ogenda ononya makoroni asante kabakanzaali tulinayo Nick Products nga kizigo ne Scavo abakutuusaako kwega spare wa Scania ne Volvo twagamba HM Motor Spares bo babeera wano okukya okutambuza sipeya ate ku saidi ewa Kiseka wali kiri walala nnyo kyakabi nnyo bas No. We meet again, huh? tusinkanye era wankubya akabeddo yine bannange This time I'm gonna kill you. oluno ngenda kutta komando pisto agijjako ekyenyi pisto agijjako ekyenyi kati nkuba teke dairekita weno bamuyita yen whooping mutabani wa yen shooting gwe baali bayita chansi kitegeze tuba kuteke egenda maaso seba abasajja bonna bakubi bamafiya baka Peter muka naye abasajja bakubi kubakaawo akazito teke mugere supa tugenda maaso abenankulabye tuli mukuba esawa yonna tujja vokisaawo kitegeera tugenda maaso okwetegereza nawe webaddiirwe resigned stamped and sealed tennaba kusiringibwa bakajja oba be bakola eri obwaguuga bwa firiigi mweyasibira bali abasajja bakola firiigi tokuba mu byasi tokola ki enyogoza kaddugala kyayagala kugulawo ate mutaka kyayagala olengera ebifi bye bataddeyo ku makya ebisambi bye bataddeyo ku makya n'otya nga olinga agamba firiigi yabaddeyo sootinze firiza ziri enkambwe olaba faani yaayo oli n'ateekako ekinyogoza ennyo balaafu akwate ojja kuggulawo alina akasubbaawa akatiriiri
gezaako kendeeza ku balaafu ayongera kujja. Yeah, come out either way, you're dead. Ogenda kufa mu ngeri yonna. Ayagala akaliro. Alina okabembeekereza okuleka ndi afuna ebbugumu aleme kubeera ng'akwata balaafu. Yatandika okwokya ate awo ekkooti kasitoba ng'afunayo amasavusavu boyise. Pega buli kimu kirina wekibeera na advantage ne disadvantage olaba. Yalinga alonda wano awasooka kasabuddo kale nga zeevuma nti nno zaalinga zalusavusavu ne kati alaba kikola ate. Tandika okugiraessavu ne likola bumakyalo obwo bukwata mangu omuliro obwo. N'atandika okufuna byawetawetawo ng'engalo zitereddemu. N'atandika okukozesa common sense amagezi amazaale kusumulula natti. Awabeera faani wano waba wanene singa abaasumuludde abaasobola oba oli awufuna kacyansi akayinza tugenda maaso. Locked in the freezer. He's gonna freeze his balls up. Yagalidde mu firiza mwana nze mulinzi amale kuva nga alina asanyaladde mpaka wa. Jake, well, how's it coming? Awuliza buli omu kiri He's going just fine. I'm through the third lock. buli kimu kigenda bulungi ndi kakusatu ate kakuna ate kakusatu nzijja nno gwe naawe. Engalo ziyinza osanyalala n'osumula n'owulira nga lulinga lwerukutuka. Awulira afa obunyogovu ali mu firiza mwali alina okuleka nti alwanaasumulula efaani n'asobola okufuna waayita. Mulimu abalina oluganda ku Peter kyetutamanyi oba kinaaba kyangu obuta abantu banansi okwebuuzabuuza mwami wangamba oli nnwanirira mpaka nagamba mu byansimbi. Hey, listen, there's something I want. What's going on? Oh, it's nothing. We were just talking. Nothing important, really. Now help me! Somebody help me! He's having a heart. Babe wanyamba banange. Are you all right? Talk to me. Babaganya okwogera ebingi omukyala wadde baguddemu. Omusajja afa akyate. Alina ekintu kyokka ne kimunyola ne kibanga ekimuta ne kibanga ekimunyweza ne kimukwatira ddala mpaka lwe batya eddagala ne kibanga ekimutaataamu. Kati oyagala mukole ki? Hardly life-threatening. Nze manyi ekyokukola. What do you want? Kikyagala. Oh, please don't. Oyongera mulwaza naye mutunuzaamu ebyo teyagala bimutiisa. Darling, Ola ayogedde okutya? you'll be all right. Don't worry. Ojja kuba bulungi togenda. He needs a doctor. Baneetaaga dokita. Here, Yeetaaga omusawo. doctor. Waliwo dokita wano. Please, Bawa ng'afa. do something. Ebirwadde bituse. Something. Tomutuuzinza munnya bumundu. Tuyambe. Ku kibanda waba akoledde. Kibanda waba ayambye ye. Ku kibanda. Mukazi wattu. Myaka 25 ali mu ddya. Yali yagumira eddiya lye. Now, no more heart pills. Isn't it wonderful? Katagenda kuddamu kuwulumwa. Tekyewunyisa. Akaana kamukanyugira ddole. Akaana kano kalimu omusaayi ogw'abalwanyi kano. Well, now, what's the matter? Don't you like me, huh? Mutana tonjagala. To throw her, Teddy. Muleke olabye ekyakukola ekigere. Mom, otherwise my dad and uncle will beat you up. Taata wange ne anko bajja okukuba. Baluwa. Who is your daddy? Where has he gone? Yalazeewa. He's head of security and... Akola mu security. Woowe. Security. Woowe. Fish. Would you like to join him? Yagenze kuloba byannyanja ali agadde omweyungako. Ge namwandu naye mukisobera. Kyokka weda tonnamanya. Ono nakkiriza ekituufu ye yafudde baamuse. Omwana yagambye kojja ne taata. Taata yafudde. Tell me, is your uncle the one who hurt my face? Kojjaawe yalibanga yakoze kino oba oli awo. Oh, thank you. Please don't hurt my little girl. Omwana wange muleke obuwala munnange. Ate oweeryato oba omusse. I want you to cut this woman's face, like he did to mine. Njagala osala ono
nga bwe bansaze banne efeesi gye mbadde nnina ebirala byonna ku kyalo banjogerera mwalindesi kati gwe gwoba osala oba oli atidde gwoba osala Well, go on. get a mouse Get on with it. I told you I can't do it. dera nze sijja kikola Give it to me. yali mubbi nnyo salamunze kale salamunze okusinga osala muggwe yali mubbi mwatu naye nga teyagala kubaako nabisago byatuusa ku bantu okikola mukazi yewaayo wase bba wange ate weewaana nono yali yatiddwa bbawe kira akuma muzijeko vayo tugenda okulaba abakubiddwa abawezi bannamwandu abakubiddwa abaweredde ddala era omusazi w'ensawo yageze n'omwana twabaganya okudduka Kill you! You're an animal! Inhuman! genda kutta don't talk shoot bannamwandu baweredde ddala maama w'omwana tebigenze bulungi ate neyabadde akafiirwa bbaawe emyaka 25 mu ddya embeera engedde kwonooneka wano alo omukazi mutemu Ellen Liu mutemu talina muzanyo I'm scared. ntidde ani atidde nga tatya mukama atidde ayogedde nnyo ntidde katuddako weno owa freezer ettama lyo tewali mutawaana olinyiganyigako ne libuukako bubalaafu giki kanoonyeeko sayidi endala laba otuviiri embeera y'ensi bw'oba olina nnyo ssente ekutunuzanga nnyini ssente bw'oba oli mwavu ekutunuzanga ddala alina okubeera ng'onyonnyola ku lw'abaavu kati awali abannyogogo olina kutunulanga balaafu ziri faani za maanyi yagitega ekisambi nga kyo kyaweddewedde dda balaafu nga n'otugumba muli tetwetegere oba tukyali tugumba mbwe ate kikutte faani eno wano wayisa omuto wano nga tetulengera faani eri awali faani eta watadde ensingo ekisambi ogenda okulaba kitende waliddwa faani yamaanyi okweregereza n'onaggula weno akyaleseeyo sayidi eno eringa ey'omugongo ngo faani ezzeeko toyinza kumanya nga lwayiseewo nafuna gye yeewogomako eno gyesiza freezer waliwo ganyogoga nnyo oba gookya nnyo anoonya waafunira embeera kati eno gyefunira akabugumu ate gyayolekedde eneefunirayo kabugumu obwo obulamu kati obwo bulamu ali ku kaliro kumbe ebigere byo byakoze gumu gwakuloopa tebyagala nyini akute baleme tegeerayo bwabula
okufa kuyisa okwebaka asobedde gye bamunoonyeza asaba piro ani akolodde nga jja ani akolodde nga nzija wano yatambudde ati oba yatagadde avaayo kandawe ya avuma gwe awaseerera yayambadde bitaseerera nkwoyo kwekweka nkwoye yetaseerera kati lwalwanya obubi Peter kumusungu bwaliko abamusemberera balina okulama tugenda maaso Daddy! Hey, Daddy! bagise Red Wolf ono mwana mulezi eri mba muntu nsolo abaali batendekebwa abakesi aba Hong Kong abatendekebwa engeri y'ekinnamagye eyaba Red Wolf buli wawulira red nga birimu amagye yambuka ku mutwe abo ojja tegeera mwe yava ate okwanguyira biyise mu nkofiira egenda maaso Red Wolf. Hey! yafuna military training ey'ekika ekyawaggulu eyaba Red Top kati wuno mu Bachina oyo yali yawumuzibwamu olw'ensobi gye yakola ng'aliko omubbi gwagobaganya omubbi n'akola ensobi n'akuba mukazi we mu butanwa omukyala n'afa kaakati sikiru eyo nalina gy'akozesa okubaako nenge gy'alwanirira okulwanyisa abakyamu bano bajjawo alina omukyala gwanoonya naye oli amutegeera mu maaso kyova olaba afunye omugongo omutuufu kyova olaba abuzaabuziddwa si yoyo oli yamutegeereranga ku mugongo Tracy. era olwalaba ddole eno n'amanya Tracy bireka tebyagenze bulungi omwana ono maama we yali luddawa nkoze etya okuzuula sisita wange yali yazze okujaguza ne munne mubabonaabonanga naye baagala bali ku bulamu babulireko ku bifo ng'ebyo ebyebbeeyi ennyo bo baali balina ssente naye baagala ebifo ebyebbeeyi ennyo naye nga tetegeeza buli agenda mu bifo ng'ebyo afunirayo buzibu saawa yebeetuuse buli omu essaawa etuukirawo sirojja okuganda ensi genda eyo bagirirayo abantu bebatya essaawa omuntu emusangawo erina omusanga yatuukanga buli kyalaba kyongeramu leteyaku ekyawa bwekyayi alina okunoonyeza Tracy ali luddawa omuyigo ogugenda mu maaso Elaine Liu alina kyaliko Elaine Liu eyagenze n'omwana eyakabanga njagala abaana simanyi na muntu oba naafuna atya abaana ebintu bya Katonda ebintu bya Mukama bibuzaabuza. Where are you? Elaine, can you hear me? I'm on B deck. The woman and the girl are here somewhere. I'll find them. Alina ledio gy'alina ono agenda okuwulira nti omukyala n'omwana omuto omuwala baliko bali wano nja bazuula ku ledio azudde n'amanya nti nalibanga nno kaakati gye nnoonya yeri Tracy. Don't you worry. Oyo omukyala musazi wa nsawo. Mommy later. Bwagwa mu nsabo y'omuntu tabaako busaasizi naye ate mulabe kati mu paati ey'omuzadde kyegamba nti abantu bwe batyo ye bw'omusanga omubalamu ebintu bingi sipaana oba sipanda ku mukazi kati ekyo kiba kiggumizanyibwa nnyo kiggumiza okiwulira mukazi ku mukazi wabawo okuggumiza omutendeke ne kafirifiri
tamanyi wadde oluyi amanyi kusalaza nze tozanyisa ndi wakasimba nzijako mpola fe abakasimba tetuzanya tululira firimu tuli ku bokisi katandika butandisi owakasimba atabuse owakasimba atabuse omuzukulu w'ababusimba nze be 1 bannange embamba gamba gye ndi mujje luba lwakubiri ebeera voxi katandika butandisi kabukede More. oyagala nkwogere owakasimba kikutekutayo ondabye tukatingemu tuddemu tonfudde nyabo nyabo anzaala omukadde omukazi n'ategayo omutayimba olaba ebintu byokulwana si byangu omutendeko olaba bwalemeddwa okumaliriza akazannyo akangu front and kick bamitaire new enywa ya gole kusobera kakati yakubanga tamanyi jakwasa ebyembi ekyasi kyakwata mulangi era ebyaddirira ogenda okulaba abadde omukugu ebintu byokulwana bikusobera abadde omukugu ekyasi kikutte ku langi nekwata omuliro ebyo nno ebintu byolengera mu bulamu ebibeerawo olina obitunulira ennyo obyetegereza nti ebiseera ebisinga oyinza okuva gy'ovanze banneefe tunaakwata ne ku ssente mwami kagimu yakeera n'ebbando ya ssente bw'etaano nze nina binusu okeera olw'eggulo ssebo nga gwe ate gwoba wabula naye era kitegeeza mbu ojja kulinda kukuwabula ssebo amazzi gakulukutira gye gali gakulukutidde olina okulwana ennyo mu byenfuna togalinda kulukutira gye gatakulukutiranga You okay? It's over now. I thought we were gonna die. It's over now. kiri bulungi wanna kiri bulungi okakasa ekakasa afudde ekakasa afuddeyo nandaba kyenyeenya Let's go. tugende kale kale wana owayalo baby siri agamba kidevi enyini kintu Why did this have to happen? Why all this killing? takirabangako tabadde tagala nakutta tamanyi na mukazi oli ngeri gyafudde kati ate abanoonye eyase bakwata ku oyo bamutwalira mu zino ezikaba wuuyo You had to kill to save an innocent girl's life. manager David kyakabi nkwagala nnyo senior oluvannyuma ennyo atidde nnyo takirabangako naali ku mujaasi yattanga n'atendeka abatta ebwe bityo Don't let it upset you. yali red wolof mbatendeke bali okuleka ndi balwanirira eggwanga balaba nga lirimu obuzibu Finished. We've got to get out of here. tulina osala amagezi tuve wano mangu nnyo Yet. kuba yategedde abantu balwanyisa mulimu abakugu abali mu training gyalina nga bo bali bakyewagula bava ku saidi ya gavumenti ne bafuuka abakyamu mukazi wattu tamanyi nakyaliko But we'd be killed by those nasty men. omwana ate tayagala kuttibwa musajja oli Don't you worry now. I teberalikirira won't let those men hurt you. siyinza bakkiriza abasajja bokutuusaako kisago tugenda maaso nagayebera voxilonjolwa lwakubiri
Mande bia ojabuzi wano. Thing before. Obuyimba bw'oldizi ku 13 n'ofuna ebyokunywa. Olwokubiri movie night. Olwokusatu mariachi kati ng'enkya. Ate olwokuna Vox Band. Vox Band olwokuna tugiwulirize nnyo. Vox Band olwokuna Jajja Kim. Vox Band olwokuna twasumuludde ekintu gwe. Ate olwokutaano n'olwomukaga Dance Force. Olunaku lwa Sunday DJ Spaxi. Kale ogenda okulengera omukyala akyali mulamu ali n'akyala ajana abadde amanyi omukyala yafudde ogenda okulengeza omukyala akyali mulamu bubu ompise bubu oba did I hear bubu bubu Wuzi Musajja ono linnya ekyakola bw'atyo okusaanyawo munne saawa ebanziba ogante oba oli akikoze bugenderevu oba akoze atya waki munne engeri gy'abaddemu naye nga ye ku ntunula ye naawe osobola okulaba n'okamba oluvannyuma ennyo. See you in the morning, Tracy. Tracy ku makya mba nkulaba njagala omulemu ngende ndaba ekyokuzzaako ngende ndaba ekyenzizaako. Ngenda kudda kati asibudeko oli nja kati bandeka batyo atuukiriza akalombolombo kali ke bayita tebeebaka weebase maama bw'oleka. Hey, boss. Boss. I've opened the fourth lock. Kyenkana akasembayo kuba kati kano okusinziira kendiko neggwe. Reaches the Philippines, a helicopter will be there to pick. Kati gwe yangu helicopter ejja kuba yangu ejje tupikinge singa onaabo maliriza bonna. The game's over. Kazanyo kawedde gwe fala ani fala. I'm right behind you. But don't worry. I'll catch up with you. Ngenda kwatagana naye budakika tono nnyo toweeralikirira tujja kwatagana. Beekweka abakozi abange mbulira ogambye oluwa nange nzijja. Sorry, but that's the way it goes. Nkubi owange onansonyiwa naye bwetyo ekigenda nga wenna sababu. I'm not gonna let you get away from me. Nze sigenda kukkiriza kuleka ndi ova wendi ogende nja kuyiga nfune. Come on. Obadde ki naawe? Alabudde omubanda Red Dwarf agezaako kulwanirira genda eri. Ayina olubabu mu ngalo. Ebyo byonna ebyokulwanyisa si byangu byonna si bya muzannyo. Kyova olaba nino Red Dwarf akozesa pisto naye ng'omulaba akyerwanako mu mbeera eno olw'ensonga alinamu obukugu ng'obuyinza okwebogoma amanya bwe yeekwese nti wano wagumu terijja kuyitawo kusinga lwe yeekweka amafunfugu. Weekweka mu kikata kya lumonde towulira firimu. Amukosa mukazi atidde ali mukosa oli tugenda maaso paku eyo ibosi kiki kibanda amugyeko emundu ate n'amufula engabo. Tugenda maaso luba lwakubiri tuba ku Vox era twongera okusiima mwenna abajja abawagizi mwenna abalabi mwenna
abayimbi bakomedians mwenna abajja ne tubeera ffenna wano ku Voxy tugenda maaso. MC Papa, Eva Boss Atsi, HM Motor Spares, Team Voxy, Manager Brownie ne Manager Kayongo babaaniriza naddala Manager Dewo gwe Dewo gwe Manager mwana. Tugenda maaso oluvannyuma ennyo tukwagala nnyo Manager Dewo kale oluvannyuma ennyo. Go ahead, go on. No. I'm scared. Ntidde bamuwa amagezi kati enkuba ekyuseemu ekiri eno engeri gye banyolamu abantu bukkiriza ndi omusajja waali. Tugenda maaso obwangu omusirikale ono bwakozesa kati kiki suula emundu yo suula yanguwa wambe gisuule. Omusirikale ono lwaki atidde nnyo? Yasoose kutya kalaba omukazi akutte emmundu. Drop it, asshole. Gisuule. Blow her head off. Hey, did you hear what he said? He'll kill me. Agenda kugira kole gyagambye. If I drop this gun now, Bwe gisuula kati both be killed. ffenna tugenda kuttibwa. I'll have to let you die. Nina okuleka gwofe weki? I don't have a choice. Sina kakisa. Shoot! Kuba. I beg you, please, Go on. Kanfe. Teri musajja anumirirwa. Hey, Ow'eryato. don't worry, it wasn't loaded. Tewedalikira eri tebadde nkoki. Ng'otegedde otya? Had it. Nagirabye nze nerekeresedde. Ye yasoose n'akira kyabudde yeeralikira nno omukazi awamba abantu n'emmundu ezitali nkookinge. I'm scared. Gwe bagambye okwekweka alinga ayita abagenda abakwatibwa ku nsonga z'abeekwese. Nze bannange. Tunnulira. Hey, what are you doing? I'm turning off the power. Nze nzijjako masannyalaze googamanyi. Nedda nti osika oluusi nozze n'oluusi nozzeeri. Gwe nnyabo. Linda tulabe bino bya maapu. Tolwa kunkuba kavuluka naalisi promota wano. Njagala okole kyokola nga nkiraba. Number 2. Eno waliwo bakanywa musaayi. Ate amasasi gamuweddeko. Amasasi leeta umeme we gaba amangi aba unene gamugezeeko agakubisa yanyumirwa amatono umeme amangi unene. What the? Kati ebintu abadda byenyiga babijjeeko nze bosi oba aluwa basi. Omuntu yenna abasse omulimu n'agusaanyaawo simanyi kye bamukolera abaguse be bano. Owa kompyuta abadde amaliriza okukyusa koodi ezibba ebintu wano ebyebbeeyi ebiriwo. Kye bakola bayambala ebintu by'amasannyalaze biri nga okyambala kakibe kikabuuti tegayitamu. It's your problem. Kebe gravu tegayitamu. Mutawanaki. Ate ate nze ng'ajjeeko temulina backup. Omukulu asaza byekwatiremu
asasa nebimukwatamu bimukutemu bano tegabakuba olaba abayina ebigiravusi tegabakuba abasajja abazungu bano bukyayina obuzibu nnyo era bajaketi n'ebikwatibwa mu ngalo bigiravusi tegamukuba ogigwamu muvumba notandika ogijerega n'okuwanya songa olina kyowona olwokuba tebabiwandiikako mu lulimi lwaffe mubaako cwancwincwa n'ogireka omwana agenda okwata ku masanyalaze n'omukazi obwakirengera yalemererwa katonda nayamba najjayo kale kati nawe ejjo mbuulire masanyalaze bagajjeeko Kiwanda buli kimu yafunamu agenze n'akaana tetukkiriza mutufiiriza wano ebintu bingi nnyo betwakoze mulowooza munagenda mugenze mutyo ebijaketi onoonya mu firimu babisuula n'ogamba obanŋendeyo masanyalaze nga gakuba abantu abakulu oli n'aleeta ka tv nemubigumira nga tegamukuba lwaleeta ka dvd tekaliko kanyigano lyokowulira nyinimu waogana owe mama nyabanzala omukadde omukazi kiki tisaava gamukubye Kibanda kyeyakola ng'abalagako ku ddalu lyalina n'afuna ebya bandi nga ziri ze nagambyeko ezakabi ezisinga byakubisa Kibanda awulire baali waluleeta. I do hope you like the decorations. Ndowooza decoration muzaagadde ez'okuyingira omwaka. How could you do this? Oyinza otokola kino addidi omwana amutezeeko bomu. Everybody uses everybody else, don't they? Buli omu akozesa munne okubaako ne kyafuna. Those people! Naye abantu abatta otya bw'otyo. On my face. I had to. Nadde nokikola. You're just an evil bastard. You gotta kill them all anyway. Hey! We nakutegedde ebyo by'amasanyalaze era bateke. Obwedda tetunnalaba teke. Kati teke. Kati teke. Kati teke. Kati teke. Mama. Haduka. Haduka. Kati mugere baba, kati mugere. Lingi owaiki chokozo tabijeko no byakoze ku masanyalaze. Nagambye teke. Bagita ready worofu. Eno yakuvukisira yabukedde. Zezira bwezo. Kati nabateke. Kabula da. Kabula da. Mukono supa. Muveka. Mvira ku muntu oyo. Sigwe mugongo. Alo. 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 Mafia. Labateke. Labateke na bechipe bakuvukisi luba lwakubiri. Tugena basi. Labechintu. Egena maso. Laba omwana buzibu bwaliko alina okulekani omwana bamugjayo ate wemunsuubi wansi bonna baba bagwawo Kibanda gamusabanga kati zabike emipiira jumping side kick director no ya Yen whooping mutabani wa Yen shooting yali amenyiddwa nga chansi chanching yebakazakere nenga Yen shooting yali nyalye kadi mutabani wa Yen whooping ye director weno wali ba John Woo ba Yen whooping mu ba China nayongezayo okataase sobola okutaasa obulamu bw'omwana naye nga munafu muzibu singa akagere kali kakozaako ku ttaka ewali swiki etulisa bomu singa akagere k'omwana kakozaako ku ttaka
oli alina okukolayo naye ku mulimu mukama w'amanye nti bakola ate gwe munnange embeera netandika okutereezebwa mu mbeera bwetyo naye nga waliwo gyetanatereramu n'akamu mwase ddiiru mutabusi ddiiru z'abannammwe mwase ddiiru mafia ling gyebyolekedde wali waliko obusungu osa abantu nota sisita wange nota mukodomi wange nfa naawe kyokka nga eky'omwana kyamazima kiri nti tewanaba okitereera kati omutujju yaba akulwanyisa kuttira budde kisoboka okuba nti tageti ye ekigendererwa kye nga kituukirira kuba ekigendererwa kye ng'omutemu ayagala bomu eno bonna basane mu mmeri gye bali omwana singa alinnya akagere kali akaliko swiki wansi emmeri yonna eggwawo twabawo awona ate amusika naye alemereddwa akagere kaakano kayiseemu nga buno obulumu obwetaaga ebikwanso era omwana The detonator's under her foot! agezezaako kibanda neera gwe era neno diro ogyonoone ey'okutulika naye ogyonoone oyo omwana alina otulika tugwewo ezo swipu zo ojazo eswipinga kaswitch ako bawuyita busoft touch teka kibanda ate wano ankubidde ddala frontaning kick alinga agudde neri eri akaana agudde wa era mafia ku nsonga zino yakyatwaliriza obulungi ye ku kyayagala ye ng'omutemu kyalibanga anaaliranye omwana kusinziira ku mbeera okulenga alina kati okunyiga ennyo omuguwa batulike bonna n'omwana kyovula banyiga akawansi agenda nange akutte waggulu mukazi ate munafu sebo owangudde minakweza teremuka chini. You admit defeat, huh? Do you realize what you've done? All my dreams,
ebirooto byange byonoona byonna. Do you know how it feels? Omanyi wekitegeeza? I want you. Omanyi wempulira? I want to send you to hell. Ngenda kusindika emagombe kyenjagala tugende ffenna. Do you hear me? Mpulira mu kisambi oli omusaayi gwange mu kutu. Mafia bamupima bubi omwana okwetegereza bamufuddeko ayawula kwokugulu komandoko yabaka omujasi nga anonya bwawonyeza ananga yawudde. Tugenda maaso zino zisa movies Mukwana Kedi, Melody Movies Mukwana Kedi, Promoter Sala Zai Praza, Dencom Videos Waise, Kenny Movie Center Waise, SKZ Videos, Kawanda, Smile Movies Chiwiye, MC Videos Chisenyi Bus Terminal, Naya Entertainment Gaba, Gaddafi, Cash Perfect Saloni, Nemadane, Promoters Monday, Ogambachi, Tugenda Maso. Era bwetu wegenzi mwana mulenzi ngavuddeyo n'oweriato ng'aga munnange ensi abantu batandika obulamu si kirungi kugamba oli simanyi oli lusonjogo simanyi biki olweggulo lutuuka nga yalina okutegeerera bwetu wegenzi ate nate ebadde tusiwako kajansobezi video katandika butandisi Bukede TV Voxi Salongo Jingo katandika butandisi luba lwakubiri oluba lutulira okubeera wano naye ng'enkya tugenda kuba ne mariachi enkya tubeera ne comedy tuba tukitambuza bulungi nnyo mwebale nnyo tekibagana kubeeramu mpolampola nga mulina omubali mpolampola ne William owakabi tubagala nnyo.